Kyaddaaki omukulu Pastor Bujingo agudde mu lukwe lwa muhoozi okwagala okumusanyaawo n'amasasi era ng'ono amasasi gamukubiddwa ekiro ekikeesezza enkya y'olunaku olwaleero wabula Mukama yabadde mulungi. Mukama n'asobola okuba nga amusumatusa naye nga embeera yo bw'ekyo bwe yabadde wabula Pastor Bujingo avuddeyo mu mbeera ey'obunyiike ennyo n'ategeeza nti waliwo abaagala okumemiza omusu naye nga bano abakoledde ebirungi bingi era bulijjo akolera gavumenti yaabwe. Na bino bye tubadde tulaba nga Bujingo avuma His Excellency Agwenyi Ssentamu Robert Bobwen abadde akolera bakulu ba state wabula kati ali mu kkaaba olw'okuba nti bamaze okuba nga bamuvaamu. Anti bano munnange we batyo bakola zinteekateeka zaabwe bakozesa ensobi munnange ate ne bamala ne baagala okwegirawo. Kyobula tugamba baganda baffe tugamba mikwano gyaffe nti byonna mubikole naye tongera bajjukiza nti ate bannayuganda Bujingo obaddewo n'ebbanga lyonna ovuma His Excellency Agwenyi Ssentamu Robert Bobwen takuwangako ku budde takugamba nko takuddanga mu kigambo gwe n'ogenda mu maaso n'omuvuma n'okola buli kimu ky'oyagala kaakati munnange ke kaseera. Ffe tubagamba nti mukole ebituufu bye mulina okukola muve ku bantu ne mugaana abantu bemukolera bemukiriza nabo tebabaagala bali bajja kunoonya byabwe bali babbi bali basuubuzi bajja kunoonya bye babba mu ggwanga lyaffe ne tubannyonnyola ebigambo ne mwefuula abatabiraba ne mwefuula abatawulira. Kakati Bujingo okaaba ki? Buwadde okimanyi nti nno bali bantu bakwano bunnyo bakwagala nnyo. Ndowooza naye walulozezzaako ayinza okuba tonnaluloozaako bulungi naye ffe abalabi tugamba nti ojja ddulozaako kubanga bali batugumbuzi bali bayaaye bali babbi bali balina byabwe bye banoonya bali bajja kusuubula mu ggwanga lyaffe. Oyinza olowooza nti bakwagala nnyo oyinza olowooza nti munnange watuuka wamala netwongera okujjukiza nti bali si banno bali si bakwano bo bali banoonya byabwe banoonya byakubba banoonya bye bayitirawo banoonya byabo basuubuzi batwala maali yaabwe. Ojja kudda novume His Excellency President of Uganda Agwenyi Ssentamu Robert Bobwen olowooze nti bali bakwagala nnyo. Muganda wange Bujingo tebakwagala singa ekyo okimanya nti tebanjagala nonoonya wawoogwa ng'obudde bukyali. Naye nga baganda bange byebyo Bujingo y'ebibye si birungi abasajja baagala mwomiza musu era nga naye akitegedde olunaku olwaleero ti bali tebamwagala wabula bamukozesa nsobi. Ffe twabagambanga ate munagamba tetwabagamba bigambo tubyogedde. Gukubye po golo ebadde enywedde tubadde tugenda kuddamu tusale embuzi tubadde tugenda kuddamu tusale ente tubadde tugenda kuddamu tusale enkoko tubadde tugenda kuddamu tunywe ku kabiya tunywe ku kajuisi tunywe ku kawayini bannange omwaka gugende nga guli bulungi naate raba gukubye po damo yasame embizigwe singa bakinkubide ebyo ebinnyo ebya yero byekitasenya nokeera ku macha everyday notubeerako nobeera ku president waffe notugamba kiri simanya position yammwe ku bisiyaga eriitya badde bakinkubiyedde amasasi. Bujingo seka Bujingo awonya amasasi tubale tuli ku barometer tukyakola ki tukyanyumirwa barometer yaffe simanya breaking news kaye matako Bujingo simanya omufere Endiga afere Endiga simanya sente za Pentagon yagala kutema nazo togenda gena na sente za Pentagon byonna bikole driver namwe kati driver alugendeddemu driver muzunga biki mwanirese ne bakitukubira amasasi anti mugamba muno emirembe wejiri emirembe tujirabye taata seka Bujingo emirembe tujiraba wejiri gitute driver we emirembe jayo seri omubbi oyo omutemo oyo EDF oyo bade bakikubya amasasi muddangamo time egenda tuka tubalagere sonibwe mwenna teri ali safe mu Uganda byonna bikole weefise kola buli kimu sente z'endiga zibaddize
toja baleka mbisoto simanya kire kikyala kyo kimalaya kyo kimanya nakyo kijje kitandike kusolozaawo bino si bya Teddy bino si bya simanya bya X bino bya Abatujju bino bya Mutemu anya ine mundu Teddy ine mundu Teddy ine mundu simanya ba X ba ine mundu banya ba ine mundu banya bafuga ne mundu mu gwanga Uganda bade bakitukubya basi amasasi pa munda Damo ya same mbizi gwegwe Bujingo simanya era Uganda imwe emirembe simanya mwe temusobola kufuga mwe muri violence era mukoze eki pa munda bade bachi temuddamu kuzunga mwe bu driver simanya muvuga bakungu ababbi abakola n'omuyekera abawamba abantu abadiza eggwanga Uganda emabega mwe ba driver munyuke bali abana balina sabawa abana basobi balina sabawa driver simanya ovuga mukungu simanya ovuga omupolisi simanya ovuga minister simanya okola ki nyukira ddala guno omwaka 2024 gwabikolwa nga munana kyovula mutwegatteko mu abasigadde nga munana January Monday ja tugende tubanja abantu baffe tugende tunoonye kibalama gyali dokudo muje tulongose ekibuga nga munana January tujabeera bano simayali kuba amasasi baga kuddukawo ne sente za Pentagon twagala ebadde enywedde tubadde tugenda kuddamu tusale embuzi tubadde tugenda kuddamu tusale ente tubadde tugenda kuddamu tusale enkoko tubadde tugenda kuddamu tunywe ku kabiya tunywe ku kajuisi tunywe ku kawayini bannange omwaka gugende nga guli bulungi naatera gukubye po damo ya same mbizigwe singa bachinkubide ebyo ebinnyo ebya yero bekitasenya nokeera ku macha everyday no tubeerako nobeera ku president waffe no tugamba kiri simanya position ya mwe kubisiya geriita bade bachinkubiye da amasasi Bujingo seka Bujingo awonya amasasi tubale tuli ku barometer tuchakola ki tuchanyumirwa barometer ya face ya breaking news kaye matako Bujingo simanya omufere Endiga afere Endiga simanya sente za Pentagon yagala kutema nazo togenda na sente za Pentagon byonna bikole driver namwe kati driver lugendeddemu driver muzunga bichi mwanirese ne bachitukubira amasasi anti mugamba muno emirembe wejiri emirembe tujirabye tata seka Bujingo emirembe tujiraba wejiri jitute driver we emirembe jayo seri omubbi oyo Mutemu oyo EDF oyo bade bachikubya amasasi muddangamo time egenda tuka tubalagere sonibwe mwenna teri ali safe mu Uganda byonna bikole weefise kolabule kimu sente z'Endiga zibaddize toja baleka mbisoto simanya kire kikyala kyo kimalaya kyo kimanya nakyo kijje kitandike kusolozaawo bino si bya Teddy bino si bya simanya bya X bino bya Abatujju bino bya Mutemu anya ine mundu Teddy ine mundu simanya ba X ba ine mundu banya ba ine mundu banya bafuga ne mundu mu gwanga Uganda bade bakitukubya basi amasasi pa munda damo ya same mbizi gwegwe Bujingo simanya era Uganda imwe emirembe simanya mwe temusobola kufuga mwe muri violence era mukoze eki pa munda bade bachi temuddamu kuzunga mwe bu driver simanya muvuga bakungu ababbi abakola n'omuyekera abawamba abantu abadiza eggwanga Uganda emabega mwe ba driver munyuke bali abana balina sabawa abana basobi balina sabawa driver simanya ovuga mukungu simanya ovuga omupolisi simanya ovuga minister simanya okola ki nyukira ddala guno omwaka 2024 gwabikolwa nga munana kyovula mutwegatteko mu abasigadde nga munana January Monday ja tugende tubanja abantu baffe tugende tunoonye kibalama gyali
dokudo muje tulongose ekibuga nga 8 January tetujabera nga bano simayali kuba amasasi baga kuddukawo ne sente za Pentagon twagala sente za Pentagon gwe Bujingo zunga biki mwanire se ne bachitukubira amasasi anti mugamba muno emirembe wejiri emirembe tujirabye tata seka Bujingo emirembe tujiraba wejiri jitute driver we emirembe jayo seri Tetuyina eyewitness oba Bujingo bw'obanga ogenda okukola stunt fubanga okulaba nti stunt zino muze rehearsing n'ofuna director omulungi ate bw'obanga ogenda kukola stunt fubanga okulaba nti totya kulumya bw'obanga ogenda kukola stunt ey'amaanyi ng'eno kkiriza bakulumye so that ebeere luliyo ate naffe abagenda ogiraba etunyumire. Njagala mutunulire events z'abantu abakubiddwako ku masasi oba abadde assassinated abo abasimatusa assassination inti bobo batunulidde mu ku breaking wana amawulire omuntu nga bamukubye amasasi baga breaking ne go bakubye amasasi akyali ku scene ono baga breakings ali mu intensive care unit nga waliwo agatuwe no ku Facebook nga live score z'omupiira nti kati guliyemwemu bashumba n'atuteerayo Mbu Bamukubye tewaliwo ku mulembe guneno ogwa masimu tetuyinawo kafaananyi kalala tuyinawo akafaananyi aka omuntu nga bamukubye amasasi abantu bonna bana Uganda basooka ne bakunganira wawe gavugidde wano wote waliwo bakunganyi simanyi obe nyimundu ezamulumbi ezabadde za silence ate tuyinawo akafaananyi aka tetuyinawo eyewitness oba tetuyinawo bawulidde nga bazze okulaba bakirolo abo tebaliwo. Njagala otunuulire ku bantu abasimatusa assassination nti abaana bano tebajja ne bakuba miss kuba basooka ne bakola reconnaissance okukakasiza ddala nti gwe balumba ne bwaba wa mundu nti balina omweliminatinga katusoke ku survival eya Bobi Wine ku gundi ya Yasini Kauma bali bamanyi watuula era we bakuba side ya driver unfortunately Yasini yali eyo oyo Bobi Wine yena akola ki nabanga survivinze era twalabe bifaananyi by'okusini amawulire baga breaking ku scene nga n'omwana tebannamujja mu muji mu motoka tugende ku assassination ya Katumba Wamala ayina nowe mundu bagenda oku breaking amawulire ag'okulumbibwakwe ng'akyali ne ku scene ne batukubira ebifaananyi nga yenna atirika musaya ati nga yenna bamulumiza n'omulumya omulaba munnamagye ali wero trained yasimatuka assassination naye era yasigaza obulumi buli nti balina we bamukuba ne bamulumya bwe twalabye yasimatusa assassination Pastor Bujingo bamutulaza avudde mu intensive care unit ng'alina kunena akabandegi ng'alinga ava okuggyako omusayi gwa sirimu ne nga ono nga mutendeke n'okusinga munnamagye yavaamu ng'omusayi gwonna gumujjudde bano abaana basooka kukola reconnaissance ne bakakasa nti gwe bagenda okukuba target weeri susi kumala gajja kati we bazze ne bakubako driver yekka gwe ne bakuleka emmotoka yo ya Amadi era bweba ya Amadi oba Amadi bwayo nga busaliriza nti eri Amadi ku side okawo otuula eyo ready flag emukozo nti wano watulimbe wabadde olina okukkiriza naawe bakulumye to make your story lukuliyo ebyo bikwatiremu bali abajegajega abalala naye nze bye toyinza kubinkwatiramu kino fumba kibozi kyo oli mu kuyiya kiki kisitole kye kyasayiramu kuba tokyalina kyo nnyonnyola ndigazo nti togenda zisobola zizimbira Pentagon kati oyagala opreparinga ekisitole kye kyasayiramu gwoyitemu paka gyoyagala okgenda ng'olinawo ekisitole kyo kyozimye nti baali banzita kuba kakati
Kanani teriiwo kati oyagala kumyansa ng'endiga ozikoze eki omaze ozinyoloosa ogende naye ng'omaze okuzimba sitooleyo kwogenda okusabira sayira mu kuba omaze okubba kati okkuse bannange kati akasajja kakkuse endiga zonna nze mbabuulira kano kaagala kumyansa n'ekirala waliwo kye bayita ttaamu egenda n'ebyayo kati akageri kekiri nti oli mu ndiga yiyi zirina okuleeta ettooke era ogenda kukuŋŋaanya ettooke nti munnange omusumba yasimatusa okufa yasimatusa eryo nali ettafaali oyina odditikkula nze bye togenda kubyenkwatiramu bannange togenda kubyenkwatiramu eno sitanti yabuliddemu ddala olulala osookanga n'otuula ate mwagala okukola sitanti ate temwagala kukola lihaaso gwe byo byolaba ebigundi byo bigatta nga waliwo atu updates kakati njogeddeko naye ali mu ddwaliro akafaananyi ka siini tuyina kamu wenna omema bumemi oti mu kasaatiko mu intensive care unit ng'ovuddewo n'akabandejiiko wano naye bannange Uganda eno buli omu avaayo ayagala kutusiriwalirako busiriwalize ayagala kumyansa takyalina kyagamba ndiga sente zonna nga bwazikuŋŋaanyiza kati ayagala kuyitamu gy'anaasaba asayiramu ayagala agende ne sitoola enywevu bw'ayitamu n'akasente so endiga nze mbabikidde bukyali ono abateerere kati asombyeko kyasombye takyalina ansa ayagala kumyansa misinde musajja ono engeri gye yasurvivinzemu assassination enzenyumi taliiko yadde akanoobule n'aka Katumba Wamala yasimattuka nga mwali mu mmotoka yavaamu n'ebisago ono ayina katuli ka mpiso oba babadde assassinated abo abasimatusa assassination inti bobo batunuulidde mu kubreakinga wana amawulire omuntu nga bamukubye amasasi baga breakinga ne go bakubye amasasi akyali ku siini ono baga breakinze ali mu intensive care unit nga waliwo agatuwe no ku Facebook nga live score z'omupiira nti kati guliemu gashumba n'atoteerayo Mbu Bamukubye tewaliwo ku mulembe guneeno ogw'amasimu tetuyinaawo kafaananyi kalala tuyinawo akafaananyi aka omuntu nga bamukubye amasasi abantu bonna bannayuganda basooka ne bakuŋŋaanira wawe gavugidde wano wote waliwo bakuŋŋaanyi simanyi oba emmundu ezamulumbi ezabadde za silence ate tuyinawo akafaananyi aka tetuyinawo eyewitness oba tetuyinawo baawulidde nga bazze okulaba bakirolo abo tebaliiwo njagala otunuulire ku bantu abasimatusa assassination nti abaana bano tebajja ne bakuba miss kuba basooka ne bakola reconnaissance okukakasiza ddala nti gwe balumba ne bwaba wa mundu nti balina omweliminatinga katusooke ku survival eya Bobi Wine ku gundi ya Yasini Kawuma baali bamanyi waatuula era we bakuba side ya driver unfortunately Yasini yali eyo oyo Bobi Wine yena akola ki n'abanga survivinze era twalaba ebifaananyi by'okusiini amawulire baga breaking ku siini nga n'omwana tebannamujja mu mmotoka tugende ku assassination ya Katumba Wamala ayina n'ow'emmundu bagenda oku breaking amawulire ag'okulumbibwakwe ng'akyali ne ku siini ne batukubira ebifaananyi nga yenna atiirika musaayaati nga yenna bamulumizza n'omulumya omulaba munnamagye ali wero trained yasimatuka assassination naye era yasigaza obulumi buli nti balina we bamubba ne bamulumya bwe twalabye yasimatusa assassination Pastor Bujingo bamutulaza avudde mu intensive care unit ng'ayina kunena akabandeji ng'alinga ava okuggyako omusaayi gwa sirimu ne nga ono nga mutendeke n'okusinga munnamagye yavaamu ng'omusaayi gwonna gumujjudde bano abaana basooka kukola reconnaissance ne bakakasa nti gwe bagenda okukuba target weeri so si kumala gajja kati we bazze ne bakubako driver yekka gwe ne bakuleka emmotoka yo ya Amadi era bweba ya Amadi oba Amadi bwayo nga busaliriza nti eri Amadi ku side yokka wootuula eyo ready flag emukozo nti wano watulimbe wabadde olina okukkiriza naawe bakulumye to make your story lukuliyo ebyo bikwatiremu bali abajegajega abalala naye nze bye toyinza kubyenkwatiramu kino fumba kiboozi kyo oli mu kuyiiya kiki kisitole kye ekyasayiramu kuba tokyalina kyonnyonnyola ndigazo nti togenda zisobola zizimbira Pentagon kati oyagala opreparinga ekisitole kye ekyasayiramu gwoyitemu paka gy'oyagala okgenda ng'olinawo ekisitole kyo ky'ozimbye nti baali banzita kuba kakati kanani teriiwo kati oyagala kumyansa ng'endiga ozikoze eki omaze ozinyoloosa ogende naye ng'omaze okuzimba sitooleyo kwogenda okusabira sayira mu kuba omaze okubba kati okkuse
bannange kati akasajja kakkusa endiga zonna nze mbabuulira kano kaagala kumyansa n'ekirala waliwo kye bayita ttaamu egenda n'ebyayo kati akageri kekiri nti oli mu ndiga yiyi zirina okuleeta ettooke era ogenda kukuŋŋaanya ettooke nti munnange omusumba yasimatusa okufa yasimatusa eryo nali ettafaali oyina odditikkula nze bye togenda kubyenkwatiramu bannange togenda kubyenkwatiramu eno sitanti yabuliddemu ddala olulala osookanga n'otuula ate mwagala okukola sitanti ate temwagala kukola lihaaso gwe byo biraba ebigundi byo bigatta nga waliwo watu updates kakati njogeddeko naye ali mu ddwaliro akafaananyi kasiini tulina kamu wenna omema bumemyoti mu kasaatiko mu intensive care unit ng'ovuddewo n'akabandejiiko wano naye bannange Uganda eno buli omu ava ayagala kutusiriwalirako busiriwalize ayagala kumyansa takyalina kyagamba ndiga sente zonna nga bwazikuŋŋaanyiza kati ayagala kuyitamu gy'anaasaba asayiramu ayagala agende ne sitoola enywevu bw'ayitamu n'akasente so endiga nze mbabikidde bukyali ono abateerere kati asombyeko kyasombye takyalina ansa ayagala kumyansa misinde musajja ono engeri gye yasurvivinzemu assassination nze nyumi taliiko yadde akanoobule n'aka katumba wamala yasimattuka nga mwali mu mmotoka yavaamu n'ebisago ono ayina katuli kampiso musibe bulungi happy 2024 nga mugiru tutandikisiza mu giya mikwano Sitanti yaganye, sitanti yabuzeemu buli omu ekintu n'omwana omuto asobola okukiraba nti eno yabadde sitanti naye bambi nga walabye sitanti obutavaayo nga wewadde ogibala sympathy teyagala bantu kusaba ssente nti teyagala bantu kusaba ssente nti watisiza ssente watutte notisa omwana w'abantu teyagala kusaba ssente za Pentagon aha kikambwe kyokka budingo naye bannange budingo oyagadde otuzanyirako naye bambi byakulemye sitanti yabuzeemu sitanti yaganye katwere bujingo sitanti yaganye kabaliga bujingo sitanti yaganye bambi sitanti yaganye sitanti yaganye bannange byatuuse ku bujingo byo baaba firimu yaganye baaba firimu yo yaganidde ddala yagezezaako gitusibako naye bannayuganda baganye firimu yaganye budingo firimu yaganye budingo firimu yaganye budingo firimu mye budingo firimu mye budingo firimu yaganye budingo firimu mye budingo firimu yaganye budingo firimu mye budingo firimu yaganye budingo firimu mye budingo firimu